Amawulire agakagwawo TikToker Madubala gumumanyi obulungi ennyo yazze wali ku Fangon Forest ng'azze kutapinga mu kasanyalaze. Ebyaddala ali eno olaba esikulinamu mbeera kati nga nayikozeeko vidiyo nga nze nkuwa. Madubala ono be bamu ku bantu abayasamira alien skin. Musumanga lwaki akola waati lwaki azala wanundi wololololo. Kati munaye tubadde tuli awo Fangon soldiers nga bazze okulaba ku alien skin waabwe nga naye ajjira mu bbo. Munnange bamusosoleddewo era ebimutuuseeko. Genda ku maaniino. Naye nga alien skin nawo omulaba talina buzibu naye era nga yabagamba nti ebyeno bya ddala attack him at your own risk. Era kati wadozire tugamba ki Madubala? Mukwano gwo weefula mulabewo mugoberangawo ate mukwano gw'omulabewo naye abeera mulabewo kati gwe mukwano gwo abeera ta mukwano gwange. ebyaddala ali eno olaba esikulinamu mbeera kati nga nayikozeeko vidiyo nga nze nkuwa. Abantu balowooza vidiyo ebeekomaawo TikTok nsi ya ddala okitegeera mwana kyoteekawo nga kyakusaaga ate vidiyo zisigalayo nakati toginoonya edda obulamu bwona ku TikTok nsi ya ddala era abaayo batungandira bya ddala. nkusiba nesente tisinayo vidiyo ziwera bbiri nga ezo zimala lekani mwana kyadala ensonga eddazigifunye lwaki ogenda kutuwa tukugobye ku Fangon kati tuwe ebyaddala kimanyi ebola togamba Madubala nkufunamu ogamba nfunamu nedambuzabuza kugamba nfunamu afena tetwefunamu yesu kati kugamba bwe buliwa katilabansookwawokananakugambe kino olabansookwawokanana ne basajja bange ba Edi ne bagenda ne tusigalawo kati Madubala goza bogenda ffe tufiirwaki nedda tofiirwa kati katukukale kati katusigalewo nga tufiire Madubala amalayo wagana mumulabise ekitegeera أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Era n'akakoola kano nkatandise leero nkalidde lwa birowoozo okitegedde sigenda kukalyamu lubeerera ngenza okulaba nga alien alina embeera gy'antaddeko ngamba kampitira awali akakoola nkagule mpumuze ebirowoozo okitegeera nenga ye Juliyo ategedde ki kyembadde nzize okukola alien ekintu kyokoze tompisizza bubi wabula alien ojje ng'oyingira ekikomera ngamba laba abeNUP ndasiri bweNUP okwagala omuntu alien nkwagala ne Bobby naye nkola mwagala okwagala omuntu tesekeza nze siri mu byabufuzi
ndi musajja musiraamu kuba taata yaŋŋamba ebyobufuzi kazannyo ate nze seekubira bw'oba oyina ensobi njogerako aliyeni okoze kyaki kyokoze aliyeni okoze kyaki aliyeni ekintu kyokoze okoze kyaki nga tonaba kukola ekyo kyokoze sooka ojjukire Madu yaani it's a brand aliyeni kyokoze okoze kyaki laba oluba we luzimbye laba oluba mpulira n'omusuwa gunnuma okoze kyaki nobody yava siriera nobody bamusindika nobody najja naleeta oba yaleeta kino bati nakiteka nobati kati nga buli omusanga abeera ayinza ni musajja musiraamu sibeeramu ebyo bifirimu byabwe mbadde ngenze kubuuza ku kyali wange naye akoze kyaki tesobola muvuma nze sivuma abantu bayizawe naye abantu abamu ababeera wano ku social media ajja wano ekigambo n'akitwalira aliyeni olukijja ewa aliyeni n'akitwalira Bobi Wine okutuuka wa Bobi nga bagamba nti kino okutuuka ewa aliyeni nga naye agamba ti Madu wanjogerako kino baŋŋamba nga tiwali proof aliyeni okera kumakya n'onkubira esimu naŋŋamba Madu ng'obuze negamba gyendi kanange niŋŋamba naye nga ndudde ogendayoko kangendeyoko nkole ki mbuuze ku aliyeni okugenda munnange simusanzeewo nantuuka nyambuka waggulu ku madaala aliyeni nga si yewuuyo n'omusajja alina omutwe gumulinga effumu bagidde mu motoka eno eyaki eya Copton bagita Copton nga bayingira julio kwe kuŋŋamba kwe kugamba waliwo ekivubuka awo ekiwunya akamwa bakita simanyi jayiji nga kiteekawo embeera ibula tannateekawo mbeera gundi tannateekawo nga kiteekawo embeera do you know migwe do you know migwe genda gwe do you know me ibula agambye Madu mumukwate mpola kuba ibula he knows me Uncle Ibula, he knows me. Aliyeni abadde waggulu nenda banga bajjayo kamera. Kabajjayo kamera nenzijukira olunaku aliyeni lwe yaŋŋamba 5 tulemereko. Aliyeni okoze kyaki? Ogenda kusiramuka. Aliyeni okoze kyaki? Aliyeni bwokera kumakya ngokunga fe 5 bonze ne Julio banabala bako mpozi ne gwesobola kukkiriza aliyeni ogobe ku kitebe ye ibula kine cyane kimba usinze kine cyane kifala yakado kikuba kwanze nze saagala nnyo bye bistyle ningulaba ibula ali ezaka sokolindeko yakada kuba ibula he knows me ibula manyi singa mba ntandise
Okay? Ibula amani. Ibula mani. Mwari ngenze tukwasaganya turabe na ekisawe kyena kivubo tukogulira ya noyo omuvubuka awunya akamoya ayina amannyo gamulinga ebisiriiza mugambe Madubala. You don't know Madubala. You don't know. You don't know. Alien okoze kyaki. I respect you bro. Naye okoze kyaki. Alien nga tonnangamba ekyo kintu ky'oŋŋambye sooka ojjukire gye tuvudde. Nabagamba nti ebyobufuzi kazannyo. Alien wakaera ku makya. Ungamba madu. Nemerako. Alien nkugamba Alien nemerako. We shall beat it. Kujja kikuba. Sa kumegatron kuli tugamba tino bera ngo subscribinga likinga atoberenga o sharinga. Mozale Megatron is my name dine ganja fadi kuramulira agesigika awonno Madubala bamukwatidde walien ski. Era jukira nti Madubala ono mbega mbega wabitex. Ife twamutegedde mbega omanyi Madubala Fangon eyo initially omukulu yakatandika yali agulira buli omu nga buli ajja egali maka buli TikTok yayinedde okugira wali Fangon before nga tutunengerayo ganja njagala bajukiza nti omuntu eyafuula TikTok wane ekyomuwendo yali Alien Skin era ennyimba ze zatambula nnyo ku TikTok bano ba Madubala bano ba Biswanka ne Biswanka omulaba okwerigira musajja Biswanka oyo yali atambulira nnyo mu content wa Mariachi ng'amuddamu yes then ne content wa ni Vairota babantu babiri be naye kamumanyidde gatuuse ne bakegalegera ku Vairota ne bagamba muli eddoboozi akaka liri rough Vairota alijja yabanga ayagala okunyama alijja wala nnyo olumu atana emikanga alijja kavubuka nno kamanyira kajoga kati so olunaku lubadde lwa leero lwagulogulaawo Madubala ono n'agende Walien Skin jukira nti Madubala ono abudde ebbanga nga zole y'omusajja azole ate tukimanyi bulungi nnyo nti Madubala oyo musajja weeri era tujjukira nti waliwo National Youth Convention yategekebwa wano Makerere Kavule Alien Skin bali bamusuubira okujja kuba gundi chairperson w'aba youth wano mu Central Buganda Honorable Zake mukubira segera n'amuyita abo yamuyita omukulu ono n'agamba convention yali wano egundi ku kitebe omukulu n'amugamba nti nja kubaayo okisegeera yalaba olunaku lutuuse sebo nakola statement n'agamba mu empologoma bbiri tezisobola kuba mu kifo kyeti naye twalaba ba TikTok abaaliyo twalaba Madubala oyo yajja twalaba ba comedians ab'enjawulo okisegeera so abantu baaliyo bangi nnyo kati ate era twamulaba n'omulaba wano ebusaabala ng'anoonya Bobby n'akola so awo nga bamufulumya yabadde aganiddewo kuno ebigato bayabadde abisuddewa ebigato teyazze nabyo order from above oyo bamufulumya bamufulumya akageeti so ajukira Madubala ono abeera nnyo ewaluuna era nzijukira lumu omanyi tumala okukuba omupiira tuyitire ewaluuna okulya emmere naye Madubala tavaawo oba yayoza amasowaani naye bana ekino ekintu kigende eri abantu mwenna bw'ofuna omugagga nga kyaliwo tomubebera nnyo ajja tuuka kuyise kati Madubala ayoza amasowaani ewaluuna gwe saawa bino obeerawo abakozi bakwetamu omugagga akwetamu wana asimba luseke tasasula lwaki tayozanga ebintu bino fene tumuwe ekyemisa Madubala awoza musajja yansiba mukolera ebinyuma tete kyokola kinyuma waluuna genda kuba era osanga bamawulana ne basasula n'osanga bafulufiga basasula naye noola Madubala tava wantu noono omwana
maaso glory door oba yasasula simanyi maaso glory door alabika kiramu tavaawo alabika yasasula akasente ke ne Madubala seba abadde amanyi sita nnyo naye ate yamanyi sita nina musajja wange gwe nali naye oli wa Rio Nailand totuuka amumanyi ndi ne ddiini ne Nurudini Ntege atuuka akikka amanyi nga nja kukuba oba g'otikkiranya amanyi nga yamanyi sebo sita ng'amanyi buli omu agenda kugenda ng'amutikkirako amanyi aye Madubala ajooga kati jjukira miskini likoze statement nti genda nze abalabe bange sibasembeza andi kati ono mbega wa Abitex okimanyi nti tava na Abitex tumuguddemu saawa bina aba na Abitex kati ate agenda ewa kati gundi oyo Madubala baba mukubirayo mbazzi z'abinnya aye nomuneebakkuba nga tuvudde mu by'okusaaga bakkuba omusajja omuntu yenna tomulumbanga wuwe anti mumanyi talina kaziga alina galagi bakubirawo embazzi z'ebinnya okakkana aye guwuliriza okugyamu amannyo ng'obadde n'akazigo mmanyi kazigo ddibu galagi obeera eddibu lifaanana litya ng'ate wavuddewo erinnya obukakanfunye paaking Kamadubala ako kajooga kakati bafiina yavaayo wano we yagambira nti koyo okuyamba oba naye ani yali kyenyambyeko kimala mama fina kimanyi naye content creator ye yabala oba ani yamubalira n'avaayo n'ayogera mu kamera busigenda kuddamu kuyamba muntu yenna nyambye ekimala kimala we yasuula cepeze ebbanga lyonna lye yamala ng'ayamba abantu omanyi omuntu ayamba abantu omanyi ekijja mu bwongo bwaffe n'amadiini kye gatusomesa ffe ng'abakkiriza nti omuntu oyo aba n'omutima omulungi bw'aba akkiririza mu Katonda aba godly nnyo naye bw'ovaayo out of the blue ng'oyambidde ebbanga eriwe ate n'ogaa nti nk'oyo okuyamba abantu kitegeeza bulijjo obikola lwa kamera oba bano bootanayamba bo tebeetaaga kyamanyi gundi oyo script kyali kiwandiika kuba kyali scripted bulungi nga bakizanya buzanyi kuba yali yakakola statement eyo waliwo omulenzi gwe yayamba yamugjayo luweero n'amuleetera enkota z'amatooke bwe ziti alabika nno ye yazeegulira ekyo kyona nange nkirowooza bwe ziti n'agula enkoko bwe ziti nemuuza omuvubuka ono jjukira bwe yakyogera bano abaana bano abatalina mpisa simanya Adoniasiya nekimugamba mama fina webale kuyamba oyambye boyambye tuweeyo omuntu omu alina bizinensi agamba mu bizinensi eno nagijjani museereza mama fina kakati ojjukira ekivubuka kye yayamba edda bakiyitangaleeza buleedi okijjukira ekyakubanga laapu naza nasembayo okumulaba nga bamusibidde wali muguuji bamujoba kyali kivulu kya kireva gye si kireva waliwo ekivulu kya kireva gye baali bamugjawo bubi nnyo bataasa kyali kya gravity oba kati nga bamusibidde ku nkondo zino ezawula abantu abanaku n'abagagga nawuza gwebina nasembeyo mulaba yabadde ku gundi ku jam session and federation ya Kenzo nga kiyimbayimbamu awo kitambula mu industry oyo gwe nasemba okula namulabako ng'amuyamba amuwadde awo akaziga amupangisiriza kati n'abalala abalimu be yayamba li Madubala lino nesebo nayo lyazze ku live nelyogera ku bigamba awo kati omuntu bw'aba yakuyamba ne bwakola statement nti nk'oyo okuyamba otegeera nga mu lunaku lumu yavaayo n'akuyamba nakukanyugira omukono tokola statement eganje omuntu akuyambye ate abantu bannayuganda okimanyi nti si bannayuganda bokka abantu abasinga tebajjukira yes naddala ekintu ekyo mentality eri nnyo mu baana b'abaddugavu era ekyo ekintu tulina okukirwanako okitegeera abantu ba wano kale enzirugavu ebiseera ebisinga tebasiima okitegeera ne bw'omukolera ki bwe mufuna obutakkaanya bonna yeerabira positives zonna n'anokolayo bu negative ne bwe kaba katono bwe kato kitegeera ate ekitali ku bazungu ekitegeeza ayambe gaba mata gwe bayambye mafuta butereevu tondo wolikonera mata gafa oba tondo lya mpeke yaki ya munnyo okitegeera amata gaba mangi olusulamu lumu nga gafa kakati omufirika omukolera ebintu bingi nnyo n'okola akantu kamu bwe kati nakati Madubala nsonga kye yali emuvaayo kolazi gwe sirika omuntu wawa yali akuyambe nga ddala kituufu asiima bw'avaayo n'akola statement n'agaa nti nk'oyo okuyamba abantu nga gwe tolina kibi kye wamukola oba oli awo kimuleetedde kufuna eyo endowooza lwaki ate ovaayo n'okubaganya amatama so nga tuze ku nsonga alien scheme abadde yeetaaga n'omumuguba don't you think that this is a stunt
okubeera nti omukulu yekumira mawulire nakyo kisobokera kuba kati nga olabaawo Madubala ze ayingidde Bayibula Kabadia we bali kati kambuuze ayogera kati kambuuze okumanya na bano batumanyi omanyi munanga bw'obeera mu limelight olina okulenga strategies ku butya bw'osigala mu mawulire naddala ng'oli muyimbi w'oviira mu mawulire gwe paba oba ogudde that's why bano bano abaana ba National Unity Platform okitegeera ba blogger abaani ba activists abo abagezaako okulwanira entalo ku social media n'abantu aba opposition oba bebalaba nga balwanyisa enkyukakyuka yenkuba gye bakubamu alien scheme okitegeera jjukira nti yali akola ebintu oba ng'akola gundi ez'okulumba rasita nga bamuddiza omuliro ne gukoleera tiimu Fangon tiimu Nuupu okitegeera baatuuka olunaku lumu bweru ti strategy gye baakozesa ne bw'anaayogera ki tetugenda kuddamu okitegeera jjukira nti ye mu kwogera aba asika attention yammwe muze mubeere awo mu ntalo ye kyekimukolera abaali baddamu ennyo gundi yali alemezzaamu ennyo Umaru Kiseka yata kati gundi bajjo n'asigazaamu era abantu baatuuka essaawa ne bagana naye bajjo okoleraani omusajja tumulwanyisa mujja mu mawulire tumusuulire eddala oba oli awo kuba kye baali babala ate bajjo ye n'asigala ng'apika bajjo balina obusungu bungi kuba nze nalaba n'ensonga zino ezaagwawo ezaali ku gundi ya bajjo natuuka nendaba ate ng'omusango batandise kugusalira ani gundi bajjo mwali mukubyeko omuntu wali okugunzeeko omuntu n'omusuula ku ttaka kyebayita okumeggana oluma n'omugunda bulungi n'otandika omuluma kati bajjo yalina obusungu bungi era omuntu mu lutalo akola ekintu ekyo tugeze sewanyana tufunye olutalo onzigunze bulungi nnyo ontadde ku ttaka onkubye agakonde omali ate n'otandika n'okunnuma kati bajjo ekyo kyeyali akola okumeggana akola ki n'aluma kakati bajjo kyebadjaga okugamba nina kyenayagala ku poliisi omanyi poliisi ennaku zino erina ekintu kyekola wemumala okukola obuvuyo bwammwe kasi bategera mubadde mu bintu bya tiktok muli mulemule ati muna mbadde mwereetera tebafaako bwe baatuuka ku poliisi ne bagamba bajjo gukusinga naye gukusinga bajjo genda otereze emmotoka yo gwe naawe genda mu ddwaliro bakole batya babalongoosa amaaso ekisooka byonna mu mbeera erabikako bwefaananako bwetyo onoonya gw'osalira omusango kuba buli omu we luba lutalo nga lwabadde vabali buli omu yabadde akasuka okitegeera buli omu yabadde akasuka nga noono akasukirwa kati bwe mugenda ku poliisi era erina kyesookawo wali okuteekawo gye bayita gentleman's agreement ne kkooti etera okikozesa mufulume mukkaanye bwe mulemererwa ffe tugusale okitegeera kati bagukola nnyo ku ntalo z'abatiktoka bano ku poliisi wali so Madubala ono eyinza okuba nga naye ebadde sitandi kuba nze toyinza kunkakasa nti omuntu gw'otayagala okitegeera omukkiriza otya okuyingira jjukira omuntu awo kyemmanyi waliwo abavunaanyizibwa ku geeti eyingira mu Fangon abakanya bagundi babaawo abobubadya era bwe bagira nti alini yafuga yatowa oda nti anyaze nti Madubala mumugambe tajja ate amaze okuyingira muteze kamera okitegeera aye mbu Madubala ali wansi eri atunula biraali fulu alina n'abamulika emabega naye kivubuka ekyo nakyo kyafujjo Madubala kyafujjo bulungi kuba okiraba ebintu byonna bikyalimu sijjukira omugenzi Isima omuli mirembe kyamuzoganyanga nakigamba Madubala anja kukuba so kize kizoganya abantu abenya nakyo kyafujjo n'amagezi agundi kyembasaba abantu abaagala okukola kwalini fujjo temubikola mumuleke ayinayo ekivulu nga 31 Nkwacho festival tugenda wali waagundi omukulu mumuleke alayika ategekana alina mu lihaso mumutawaanya mumumazeeko emiri mumuleke yeetegekera ekivulu wabula nze kemuwabulamu kamu era nga wenna kamuwabudde wali initiale kyekivulu akiteeke ku 15,500 kuba kati olaba Sewanyana mu kibuga Kampala awo bino ebyana bikawenje olumala okukola bisomya ekivulu tukyagala ku mutwalo oleeta ebiri tebajja zisobola abantu bayinza okufuna tebajjazisobola abireke leka kulemesa abantu kati saawa zino abayinza okugenda ate baba bagenze okukola kale akole bw'ati gube mutwalo naye nga buli mwana bamuwerako akaveera k'enkoco luwombo luba luwombo lw'enkoco lwazi
Lwataano bubambo meka bano bakawenja baba bajja kujja anti ze nyizo okubanja galeno gye bagayagaya bagiyita batya ne y'abasomali gye bali toxin ya bei wali ompakanya ng'omuntu sebo omuntu amala okuggwayo oluwade lugula bwetu n'agijjayo ekiboolo n'akiguza abasomali nze nabalabanga wali mu kawempe ne mu bwayina nzibu ng'akola agikola boolo eyo nga mmanyi bwe bamala bakisuula naye gwe bunga nti ate eriyo abakigula era ekyo nawulidde kipya baana beekola bebekulu nalina kye yakoze namulaba eyatimiza funalinskin ndowooza kati alien yegundi yafuga ennyo ekivulu ye feesi ya gundi si ye feesi yatondeka ekiwaatu ajjamu okyayo manyi omukola enaku zino alina sente nabalabyawo ani champion gudo balina akayimba ka question kebaliko bakakubamu omuziki buli kaseera baba baleeta updates anti omukulu yakomyewo mwali mu ggwanga nokati olaba ekikozesa bebe ekivulu ekyo n'akiteeka eri tonkangakanga ye aba n'ebibi byayisaamu ate ng'automatically abantu abajja kukola ki abajja bafuna kuba abantu bagagameero anti fenna bwe tugenda eri ate batuyita ba silent majority ate nga nze ndi munnakibiina kinational unity party naye nga lasita bw'abanga yategese ntera okugendayoko nenfiiringa ku lasita wange nendaba ne ku biyata kinkolera nnyo kimpeera mwanyo temuvuddewo n'omutamiivu oza biyata wange yasamira mule omanye beya waleebye walajja nawe watamide naye nga all and all Madubala wandirese omusajja lekera ogendewebasikante omuntu tomulumba nga we mumanyirirayo tomegga n'oluma naye ng'ani alumba aliine wuumumanyirirayo nga sisitaani simanyi megatron kooli tugamba nti nobeera ngusubscribinga likinga atubeere ngushareka kromo lyagesika so zenda nnyingi nnyo weziri awo tuyina fulfiga ng'akolera effujjo ku mbaga ya Muhammad Nsereko abibbi babadde bangi era performance zabadde z'amaanyi so weeri awo atuyina story ya biswanka ng'agamba nti alien skin ate talina kyamugamba neya alien skin yennyini nga tugezaako okutematema okulangirira ekivulu kye ekyankwaju festival enamboole kiba kikontana kiri nakivubo kiba kikontana n'enkuuka ne tubatemeratemera eggulu tulina ne story ya gundi wa Bobi Wine omugundi abadda yoyo omwana nno gwe banyiga ensigo yamukoledde bamunyiga bolozi oba ennyo naye nga teyakabanga meeya oba buli omu bamunyiga ayina enkaaba meeya wakyejo ye ng'omuntu ne bw'aba atono yatibulamu nnyo okusinga tibula naye tekigenda nga kyakutteka mu byamateeka wano lutalo lwa bwongo toyinza okukankana amatama kizibu namanyi olaba abantu mukola effujjo naye temuzanyira ku bakuuma ddembe omulaba nga bazze edduka misingi nze nina mukwano gwange nina musajja wange tukola naye ku Megatron naye leero taliiwo kaakati lumu yali antaputira nnyo amateeka era mugamba sate omusolo mpwamusolo anyumya akawairo namba 362 omusirikale onankuumanga buli wembeera akaggaza atambulamu atematema semateeka y'eggwanga nga bw'agiraba namugamba tema jjukira bali bagatemera bwe bamanyi saawa eno baavu manyiivu omusajja tamasasula bali awo basula bumpewo n'abasinga gataputa n'ogayisa ba MP babanyiiza bo bafuna yalinga buli wataputa nga bakoona kamukoona eriiso paka lwe yagonda kamukoona ennyindo kakati yalina muzeyi waine edduuka olwo bamukutte bamutadde ku mugwa alinga basireevu bamukunguza olwo agonze babasikayo balina omuze ono wakwata omukono n'okaluba ng'omulala ajja kwata omulala ng'okalubya bano ng'onaakwata okugulu w'okalubya kuno baweze bana ng'eryakukakusuna yali ayita ku dduuka lya muzeyi we okuva ku olwo bwalaba omusirikale awaaba ebitongole ebikuuma ddembe ekitiibwa tuli bulungi ffe wonna tuli wamu abegalakasa mukola omulimu gwa kyalo nnyo era bannange simanyi nakumanya nze nange nali ngira nze sigenda ku poliisi ebyo kaakati omukulu agira waliwo akasanga akaali kalakiddewa omukulu tugenda ku poliisi agenda ku station kwasaganya mirimu gya ggwanga
tugenda ku poliisi eyo yeewaŋŋamizza avuddeyo n'ebikozesebwa byonna atuuka wali mugira wano dakiika nga 15 tuba tumaze neeyongereyo nyambalire ddala bwe tuva ali ku poliisi ngende ku mulimu bali kumbe balabye omulu ate baali biseera bya krisimansi kaakati akulabamu ekikoko gana amagezi nga wa abantu abali ku megatron nga wa abantu ku megatron mwenna bw'obanga tolina budde busibwa togenda ku poliisi duka misini togendayo olutuka jamu musipi vamu togendayo what I trying to say bino mugenda mugenda gye munanyumiza nti simanya omusango tegunsize nga gyoli nga bakugyemu ne ssente abafamile beetoolodde awo n'emikwano ate gye bakoma okujja abangi wano waliwo ssente gwe badde banaata ku musango kakana bakutaddeko 11 ng'akasente kamaze okuvaayo ke bakosuubira nkutidde namutebi afatuma tumiddeko nnyo mu ngeri enjawulo omulimu gw'amaanyi okubeera nti tuwagira naye nga tubaza okubeera nti mutambula naffe each and every time nemwekumira ku mukutu gwa megatron agobera ng'osubscribinga olikinga tobere ng'osharinga each and every day tubeera ne amawulire aga entertainment gaba gaguddewo wano ku megatron media ffe tukugamba nti we break news buli guli eriba lituuse tugakuwera ddala bulungi nnyo kati kumana sozi endala nnyingi nnyo temuvaawo tukomawo